Yes, nkwaniriza nate ku Focus Farms ya olubalimi okubanga ogoberera olwaleero ndeka tutunuulire engeri ki gy'oyinza okukola ssente mu broilers. Broilers zino business echallenging naddala bw'ekulema tayimingi yaayo. Bangi babadde beevuma omulimu gwa broilers naddala abo abalunze mu kiseera kino eky'ennaku enkulu gamba nga Eid Day, gamba nga Easter, gamba nga Christmas, ennaku eziri challenging nti bangi bayingira akatale bayingira business nga batagetinga eyo ebeera season. So awo tulina nakyo kyegendereza ffe abali constantly nga tulunda broilers. Wabula oyinza kutya ofuna ssente mu broiler ono. Ekisookera ddala sooka omanye target market yo eri ki, sooka omanye nnunda bwa mwezi oba bwa 2 weeks. Enkoko eno tesaana pimira budde naddala ku ggwe asobola ogifunamu ssente, wabula giriise. Enkoko buli weekula n'esukka mwezi gw'obadde ogirowooza nti ofunye bakasitoma esigala ng'eyongerako omubiri okutagetinga akatale akalala. Challenge yokka weeri nti oluusi oba wagibalirira ng'osuubira ogiteekamu emitwalo 8, osuubira ogiteekamu emitwalo 9 kugeze ku nkoko 10. Kati akatale bwe kabula olaba obeera desperate because target yo ebeera yatuuka nga tonnafuna market. So what you do, leka kwerimitinga, genda mu maaso kuba tulina abaguzi ab'enjawulo abagula enkoko zino. Okugeza tulinamu bannaffe abazipima mu kilo, live kilo, nga jjajja twala ng'eriko n'ebyoya byayo oyo omu. Then waliwo abajja ku faamu nga bagenda kusala kilos. So okola otya ssente ebitundu ebisinga obungi tutagetinga abo. Naye nkugamba kino kyama, genda ku YouTube channel yaffe eya Focus Farms olabe nga ofuna detailed information. Nkujjukiza nti kola naffe order ey'obukoko obw'olunaku olumu, kola naffe order ey'okukuguliza amajigo oba okutundira amajigo ku bbeeyi ennungi ddala. Olina okuba nga ogulira wano ku TikTok. Genda ku YouTube channel olabe ng'ofuna more detailed information. Okay, oyo yenna gw'obeera ng'otagetinga bapima mu kilos, of course naawe era kaba katale kalala, wabula okanoonya otya. Gwe omupya mu business, of course olina okukola research amala. Tuyinza okweyambako okusinziira mu kitundu mw'oli ne tuconnectinga ku abo be tumanyi. Naye nsaba nti omuntu yenna agula mu live kilos yandibadde takka wansi wa nnusu 9 n'apima enkoko yo n'agitwala nga bw'eri, n'apima kilos. Then omuntu apima ennyama ng'amaze okugisala as per now yandibadde takka wansi wa mutwalo gumu 10 we yazze ku faamu n'akusalira enkoko zo. Awo wonna wonna ali mu bizinensi eya broiler obeera ofunamu. Omulala bano abagamba nti nze njigula nga bw'eri oba tagenda kukonsidaringa kilo, abo batufera oluusi batubba olw'okupimisa amaaso. Naye nsaba buli wosukka mu mwezi ogwo olwa wiikisi 5 genda otagetinga abantu abo babiri, agenda okupima mu live kilo ng'akuwa nnusu 9 oyo muwe because wabaawo business, and then agenda okusala apime mu kilos naye muwe because wabaawo business. Nkusaba kintu kimu nti abafere bangi mu mulimu guno naddala ffe abaagala ogukolamu ssente, nti agenda n'akukolera n'asala enkoko zo. Kibaddewo nnyo mu groups zaffe eza WhatsApp ng'abantu bakomplaininga nti bababba, naye before someone does anything akonfaminge ne ssente olabe nga mugenda okudda ku step eddako nga ssente zo ozirina. Otherwise amala okuzisala ate n'akulaga nti ssente tazirina mu cash, kiba kibi lwa nsonga abasinga obungi oluusi tebadda nga bakuyisizza awo. So tubeere very alert ku ekyo. Ekirala broilers ono trust me no, okusobola omukolamu essente nga weeyambisa abalunzi banno abakuliraanye okuconnectinga ku katale. Waba agaanye
nengezaako omulala si buli muntu nti ayagaliza. Kyenkusaba kiri kimu, noonya ku local market naddala awo abakuliraanye, tobagaana kujja kulondamu nkoko. Katugeze oli ayagala 5, 10 azo nga ziwezezza omwezi, baleke bajje bazirondemu enkoko zitambule. Kiba kikuyambako nti baguliza kabeeyi wagguluko, ate era n'osigala ng'ofunamu okusinziira ku ekyo eyantutta awamu ku muwendo omutono ddala. Nkujjukiza ogenda okusubscribinga ku YouTube channel yaffe olabe ng'ofuna ebintu ebirala bingi nnyo. Webale nnyo okukola order naffe, webale nnyo okudiringa naffe aba Focus Farms. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV bingi